Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga azzeemu okukalaba emirimu gye oluvannyuma lw'okumala akabanga nga mukosefu. Olwaleero ono atongozza omutimbagano gwa yintaneti ogugenda okweyambisibwa mu kutegeka olukiiko lwa Parliament z'amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza kite Commonwealth Parliamentary Conference. And I want to thank God that He has enabled me to come back in time so that we can complete this process together. Olukiiko luno lwa mulundi gwa 64 era nga lugenda kuyindira sabbiiti emu okuva nga 23 okutuuka nga 29 omwezi gwa Septemba wali ku Commonwealth Resort e Munyonyo. Ekigendererwa ky'omutimbagano oguteereddwawo kwe kuwa obubaka eri abantu abagenda okulwetabamu wamu n'abo abanaaba baagala okugoberera ebifaayo. Mu kwogera kwe, Kadaga alaze essanyu olw'okuba nti yasobodde okussuuka adde mu buto okukola emirimu gye. Kati naakamala okuweereza ebbaluwa esooka eri omukyala Emilia Lifaka ssentebe wa Commonwealth Parliamentary Association nga mutegeeza nti Kampala tuli bulungi ebintu byonna bitambula. Ayogedde ne ku ngeri eggwanga gye ligenda okuganyulwamu mu lukiiko luno. Ojja kutegeka ku mahoteri we tunaabeera tuteekewo akatale abantu baffe baleete ebintu batunde basobole okufuna ssente. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.